naye obwedda mugamba Senga ng'obuze ekimbuzizza mbadde wansi w'ekitanda. I am hiding. Speaker wa Parliament Mulamba agambye wankwatirako agenda kunsalako obulago era n'agamba sikola ekiraamo tewagenda kubeerawo olumbe bagenda kumukwata kiyifuyifu kunziika. That is not right. If you think what I said is not okay, take me to court. We mutyo we mwatta jjajja Ichuli. Mutiisatiisa abantu ku bizibu Uganda byerina a whole speaker of parliament mu kifo ky'okuddukira mbu n'abantu bafa ekiruddu. You're looking for a woman in Canada ate n'ekirala. Speaker, njagala ngutegeeze, we are not hiding in Canada. That sort of intimidation era, when they come to Uganda, they take me to court, do not intimidate me. Era ndewanokera nonsarako omuntu era naawe ojja kufa. Mwebale nnyo wamu. Senga asidinga olutalo lwa speaker tannaba kubeera nga alumaliriza oba nga tannabeera nga alutuuka ku ntikko kwegamba ate alumbye dda Flavia Namulindwa. Flavia Namulindwa ayagala kwesimbawo mu kalulu ka 2026 naye n'omuwala ate nze bujjo simufollowinganga natandise mufollowinga ku zino saga za speaker mbwe ate ebeerya ne Sheila Gashumba niŋŋamba ani ono atatya bakulu ani ono atatya luzira kwegenda omufollowinga naye nagenza otuuka eyo nga muzibu mukko nga yasalawo ddaye yamaliza okubeera nga wa speaker ebibye kati Flavia Namulindwa yali mu gaapu kwegamba omu ku omu abava kumukumu ng'ali akatogo kantereka ate ensonga za Flavia Namulindwa kubanga ate naye yamuyisizaamu eggaali ku lulwe. Naye wano ku SMX Media kankusaba subscribing oningene ku notification bell ebisigadde obitulekere. Siri wano ku SMX Media tusobola bunnyo okulangira business yo kyolina okukola tukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obitulekere. Hello Abannayuganda muli mutya? Kansubire mwasibye bulungi era nga muli bulungi. Nzuno nzize nga bulijjo kyabula kutakomba kali lugambo ali ku wanted list. Akati mbaleetedde olwa Flavia Namulindwa woman MP2B. Ekisooka kya byonna Flavia Namulindwa tabalimba mbuno yabaddawo ne yeerowooza mbuno akwate ekkubo ave mu America promised land akomewo Uganda okwesimbawo okurepresentinga abantu be. Flavia Namulindwa America yamulemye. Flavia America emuleme ya part 1 enemboze genda nkubeera mu parts 1 2 3 4 ndoza up to 6 munange kasoddo olwatuuka fuula nga Kampala ng'emulema. Yayinayo bambi omwana w'omu nga she's a single mother nga anoonya visa nga akwata kubo agenda mu America. Bwe yagenda mu America yatuukira wa Donizera mwena mujjukira. Unfortunately era ng'omuntu ow'ebisiraani nga COVID etandika fuula nga atuula mu COVID emyaka wajinda COVID twagimala mu myaka emeka 2 fuula nga atuula emyaka wajindaba 2 COVID yali ngegwamu ko Donizera nga akwata kubo bwe mubeera mujjukira Donizera nga akola vacation agende Kampala no mwana mulenzi hamuddale nga baleka fuula Kampala basalako internet fuula akubira Doni basazeko internet Doni nga mugamba naye fuula obukopi bwaki tosobola kwata $10 kusasula internet fuula nga mugamba ebyawa nze munnange mada sigenda kusasula internet as a matter of fact mbadde nkulinze okomewo nenda kusenguka nafunye jendaga Donizera yali yakaddayo nga wayitawo ennaku 2 fuula nga akwate kubo nga asenguka mu mbuuze gwe kasodde fuula nga alagawa nga agenda mu bufumbo fuula nga agenda afumbirwa musajja oyo musiraamu amannya ge ngerabiddemu nnyo naye nga his commonly known as Haji nenda komawo n'erinnya eryokubiri mu part 2 fuula munnange Haji nga amupangisiriza muzigo Haji musajja mufumbo alina abaana ngaba Donizera noyo hamudalingi ngabagamba fuula oyo musajja gwoliko ng'oli kanamba kafu musajja nga kafumisi never advise omukazi ayimye fuula ngabagamba labanno baneeno
muli baluuza mumaze mu America emyaka n'emyaka you just feel munnange fuulanga akwata kubo ng'agenda omusajja ng'amaze okukola ki omupasula omusajja oyo amannya ge ye nabadde mbagambyeko lya Haji bamuyita Haruna Kabuye munnange nga Haji ng'asooka nga pakisiza ofuula omuzigo ofuula ngaddaawo mu bufumbo Haji ng'afunira fuula akalimu there is a friend of Haji nga alina some accounting office like bano abantu abafiling emisolo fuula nga bamufunirawo omulimu as a secretary fuula nga atuula atandika okukola ki okukalabya nga atandika okukola awo nga wajja ddiiru eya ssente za COVID. If you remember during COVID yawo waliwo ssente ze baali bawa abantu b'e Bulaaya nga eligibility ne assessment tebeera mpanvu nnyo because it was an emergency time. So a lot of people got money even when they were not meant to do what to get it. Kakati ono eyalina ka office saako omukwano gwa Haji okukola okufightingiranga abantu emisolo benefits biki nga ba applyingira abanauganda bangi nnyo ssente oluusi nga n'okulimba bakola ki balimba ne bakuba ssente nnyingi. Awawo Haji akute fuula amutadde mu 3-bedroom apartment amugulidde email akute kuba agenze ewaddonizera amweragiddeko manye ewaba hamuddale. By the way n'emboozi omuntu eyagiŋŋambye yagambye tatya kumumanya mbu ye hamuddale eyagiŋŋambye munnange ng'abeeragirako yennange nga bagamba okay good for you. Amangu ago Haji during that COVID money nga yekubako e Kampala bwe yekube e Kampala nga be mumanya abasajja be abannauganda bannange bwenfanga temuwa abasajja emmere ku lumbe lwange omusajja ngadde Kampala ngadda mu apartment ng'azina bitya bamada omusajja ng'azina lunch breakfast dinner badiyale fuula nga bimutuukako fuula nga anyiiga fuula amala okunyiiga Haji we yagendera okudda mu America nga madamu munyivu bita meanwhile Haji mufumbo mukazi wa Haji agamba wayezina ono malo omusajja ono omuzza ng'otagenda kumalawo fuula yekyanga ku Haji balwana bamala okulwana Haji amutimpula ebitege ebyo amala omutimpula fuula amulopa ku police